akusakira ag'ebyobufuzi muga sayansi ne tekinologiya nange John Tambabazi agafa ku muntu wa bulijjo nange Madde Laptop agava mu kooti nange Eka Ronald nga bwe gali nange John Comfort Agazu agafa mu Paalamenti nange Kisaakye John amawulire ag'ebyobufuzi ag'eddiini ag'ebyemizannyo wonna mu malingirire buli ssaawa 2 ez'akawungeezi. Kyaddaaki ennamusa etuse ku Nyooge kkooti enkulu weegobye Peter Sematimba mu Paalamenti oluvannyuma lw'okukizuula nti obuyigirize bwe bubadde tebutuukagana n'obwo omukise wa Paalamenti bw'alina okubeera nabwo. Omusango guno gubadde gwawaabwa Stephen Sekitoleko bwe baali bavuganya ku kifo ky'okukiikirira Busiro South mu Paalamenti. Omusango guli mu kkooti jjaaji agenda gusalawo June nga 10 ku Lwokutaano. Naye omusango mayinge naguwangula tetunaba na kuyingira kubanga namba emu tewaliwo musango. Kkooti enkulu mu Kampala esazizzaamu okulondebwa kwa Peter Sematimba ng'omubaka wa Busireyo mu Maserengeta oluvannyuma lw'amuvuganya Ssekigozi Stephen okumuwawaabira nga bw'atalina buyigirize bumala kubeera mubaka. Omuwandiisi wa kkooti Alex Ajiji yasomye ensalawo ya kkooti ku lw'omulamuzi Lydia Mugambe atabaddeewo. Omuwandiisi mu kusoma ategeezezza ng'ebiwandiiko bya Peter Sematimba eby'obuyigirize bwe biri ebijingirire naddala certificate y'okusoma eby'amasannyalaze ne diguri mu by'eddiini bye yawaayo ng'obujulizi nti yasoma. Kkooti etegeezezza ng'ekiwandiiko kya siniya ey'okuna Sematimba kyalina kyokka bwe kiri ekituufu wabula nga kino tekimuwankiza okubeera mubaka olw'ensonga nti omubaka wa Paalamenti yeetaaga okubeera n'ebbaluwa ya siniya ey'omukaaga ye gy'atalina. Wano kkooti erangiridde ng'ekifo ky'omubaka wa Busireyo mu Maserengeta bwe kiri ekikalu. The subsequent nomination and election of the first respondent as member of Parliament were also not legal or valid. Based on the illegality and invalidity and invalidly issued certificate of equivalent were in contravention of section 4(1)(3) of the Parliamentary Elections Act and Article 81(c) of the Constitution and are hereby annulled. The seat of the first respondent is declared vacant. Bwetwogeddeko n'omuwaabi Ssekigozi Stephen alaze essanyu oluvannyuma lw'okuwangula omusango era n'ategeeza nga bw'agenda okukunga abantu b'e Busiro okumulonda nate. Obuwanguzi bw'abantu b'e Busiro South abanteekamu obwesigwe ne bampa obululu bwabwe ate neera abantu be bamu ne bansaba ngende nnwanira obuwagizi bwabwe. Ekyo kindeetera mu ngeri enjawulo okwebaza ekitongole ekiramuzi ekisazeewo ne kiyimirira ku mazima ne kyetengeera ne kiraba ensobi nti mwami Peter Sematimba baali bamudeclarinze mu bukyamu kozi waliwo ebitabo bye bimwogerako nga byetaaga kubuulizibwa. Era nsanyusa nnyo nti kkooti ebirabe nti kituufu ddala ebitabo tabiina era teyeetaaga kwesimbawo kutuusa ng'azzeeyo n'amaliriza ebitabo bye. Kitegeeza nze omulanga gwenkubira abantu b'e Busiro South nti omusango guwedde constituency y'abajjajjaffe aba Democratic Party mbadde nsaba bonna aba DP mu Uganda yonna naye okusingira ddala abantu b'e Busiro South bajje tukwatize wamu. Abawagizi ba Stephen Sekigozi balaze essanyu omuli ne bapuliida be Rashid Semmambo ne Renato Okanye abeebazizza Katonda ssaako n'okusaba abantu b'e Busiro okulonda omuntu waabwe ku kifo ky'omubaka. Ono mubaka Sematimba akyalina bingi byokwekolako agende yepepete ajjemu muwalawe mu ndabirwamu nga yeekolako ye yeekoleko addeyo mpaka lwanaafuna obuyigiriza obumala.
abatuuze b'e Busiro South bafunye obwenkanya, bafunye nti akalulu kaabwe kagenda kuweebwa ekitiibwa. Ndi musanyufu nnyo olw'okuba obwesige mwami Ssekigozi bwe yatussaamu nze ne munnange mwami Kania Katonda leero naffe atutaasizza era amazima ne gavaayo n'obujulizi ne buvaayo ng'amateeka bwe gali amalambulukufu era katuli bamativu n'ensalawo ya kkooti katugumiikirize tulabe era nga bwe tusabira ne ate n'omuntu waffe alondebwe. Ate ku nsonga y'okuliyirira omuwaabi, kkooti eragidde akakiiko akakola ku byenjigiriza ebya waggulu okusasula bapuliida ensimbi ze basaasaanyiza mu musango guno kuba kaalemwa okukola omulimu gwako okuziyiza abantu okujingirira ebiwandiiko by'obuyigirize mu ggwanga. Ku nsonga eno bapuliida b'omuwaabi bategeezezza nga bwe bagenda okusaba akakiiko k'ebyenjigiriza ensimbi eziwera olw'obudde bwe babamalidde. Kati National Council since yalemerera okukola ekintu ekyo, kkooti egigambye ebe tusasule okusinziira ku mbalirira yaffe tugenda kubasaba excess za miliyoni nga 3.5 buli looya. Okulonda kw'ababaka ba Paalamenti kwaliwo nga 18 omwezi ogwokubiri ng'era Peter Sematimba ye yalangirirwa ng'omuwanguzi, ekintu Ssekigozi Stephen kye yawakanya n'agenda mu kkooti. Ensalawo ya kkooti wejjidde nga Peter Sematimba yalayizibwa dda Paalamenti ng'omubaka omulonde wa Busiro ey'omu Maserengeta. That I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda. Kkooti enkulu esazizzaamu okulondebwa kwa Peter Sematimba ku kifo ky'omubaka akiikirira Busiro ey'omu Maserengeta era eragidde akakiiko akakola ku by'okulonda okutegeka okulonda okujja ku mubaka w'ekifo kino. Kisakye Joan, Kingdom TV.